yenna omuwala oyo gwe mubikka w'amaanyi yonna omuwala eyasse Dokita Sipaya oba eyabaddewo ng'afa gwe mubikkirira alabika muwala wa muntu munene. Afudde omulala mu ntiisa okuva mu Bwakabaka eyabadde essembabule amasasi gye gaavugidde. Kati ebipya ku nfa ya Dr. Sipaya byonna bibino mbikuleetedde olunaku leero. Sookotekawo RIP bumala okulakinga omulangira Jim Ssekabito munnamawulire wa Ssaabasajja Kabaka obukeredde ku makya amawulire gasaasaana nga naye asobodde okubanga afa. Kati ono yabadde mu bitundu by'essembabule olunaku lw'ejjo nga mulamu ttete era n'asobola okubanga asaka emboozi eyasembyeyo. Jjukira essembabule gye baakubidde omubaka Theodore Ssekikubo Ekiyaasi ne batta n'omuvubuka gwe yabadde ali naye emyaka 25. Ebyo nabyo ngenda kubanga mbikongera. Omuwala eyasse Dokita Sipaya. Kati emboozi eyewuunyisa ku omwami ono Sipaya Dokita nayo yiino gye njagala okuwa. Kati okimanyi nti lwe yafa waaliwo omuwala eyali ayingidde naye mu loogi. Okimanyi lwe yafa waaliwo omuwala agambibwa okuba nti either yaliwo oba mbu ye yamutta okusinziira ku kanka. Kati nga sinnabikuwa binyuma obyewuliriddeko okusinziira ate ku source ey'amaanyi. Kati Hajati Nakalembe nkiddamu Hajati Nakalembe musomi wa dduwa ali ku namba ya 075 23 07 529. Omukyala oyo akugamba nti gwe ali ebweru mubadde musaba ennamba ya Hajati. Abantu mweyongedde ddala okwagala Hajati naye kkiriza nti agenda kubanga abikolera. Empapula zikyaganye oyagala kubanga emirimu giterera ddala. Hajati Nakalembe ennamba nkugambye yiya wansi. Oba eyabaddewo ng'afa gwe mubikkirira alabika muwala wa muntu munene nnyo. Mumubikke naye mu kooti y'abantu ba bulijjo tugusala. Kasita mutayogera ku muwala yabadde na Dr. Sipaya mpozi nga yabadde musawo w'Enrobe nga mulina kye mukweka obanga yabadde muka musajja bwe mutakyogerako ensi egenda. Dr. Sipaya yayingidde mu Dream Guest House ng'ayita mabega. Yaza atambula ng'alina omuwala. We baamulabye ayimirira kuno kuteebereza. Nga nammwe abafamire bwe mwateebereza omanyi nze ze sitya. Fe amawulire agaffe twogera mazima twagala fakiti. Muwulire. We yakyamye yaguzeewo testing strip. Obuno obukebera siriimu. Era mu loogi bwasangiddwayo bu strips bumeka bubiri. Dokita yadde ayagala kwekebera mirundi 2 oba sitasi ye tagimanyi. Bw'owulira story yonna etaliimu testing strip manya ebyo bikyamu. Abafamire kituufu mujja kunkanga ne weekuba kwetonda ajja kwetonda naye nkamba buulire nja kuba njogedde mazima nammwe mujja kuba mumpaabidde naye nga mukitegedde nayogedde mazima kye kituufu. Dokita yafa, mutabani wa Sudiru yafa, nange kaaka ko olunzita buli gali ba mawulire ndulinze nga mbaga ate rujja mangu lwa mazima. Kakati bwe yayingira alabibwa ku butambi nga yeetutte yekka. Kambabuuze mu abantu ba bulijjo mu common sense. Omusawo awangadde n'ekirwadde kya pressure mulowooza mu mmotoka nannyini ddwaliro ayina ebyuma ng'awooka ate kulirye si wajjanjaba ajjanjabye
akoze successful operations ezisuka mu 2,000 musajja muyiya muyinza okuŋŋamba nti ayinza okubeera careless okuleka obulamu bwe nga talina first aid eri bulwadde bwe psychologically muwulira kisoboka nti dokita yali talina ddagala kyabadde kirina mutwala eyavudde ku ddwaliro yeerabidde atya okukima aspirini ku ddwaliro erirye yasobodde atya okwerabira kati ate kanjogere ku aspirini muleme kutubuzaabuza fe abantu abamu ebintu ebimu tubimanyi newankubadde situbigenda wala aspirini wa bika bibiri waliyo aspirini ayitibwa ecoline oba muyita ecolini oba biki waliyo ne gwe bayita cardiac aspirini bw'abanga dokita yabadde alina ekirwadde kya mutima kankitwale nti yaguze cardiac aspirini cardiac aspirini akola ki cardiac aspirini gwe mumugenda diipu eyo mpeke ewonya musaayi kwekwata eri abalwadde b'ekirwadde eky'emisuwa nga bwe mukyogedde nti emisuwa gyesise bw'omumira awonya blood clot awonya blood to clot so talina kyeyabadde asobola kukola kupampinga na kuleeta musawo ono musawo mutima kumutta nedda bwe kiba kisoboka lweya keesi muginoonyeze ate muginoonyereze eddagala kati n'ebya sipirini dokita Byaluhanga byonna gye wasomera obusawo nga oli dokita by'otugamba nabyo bya kisiru aspirini kikaaki ky'ogamba omusawo omukugu nga n'obulwadde bwabumanyi yeegulidde eddagala limutte naye mwogera ebintu eby'ekisiru mwina ebintu bye mwogera siriyasire ensi neekwata ku mumwa ky'ogamba ssebo omusawo ye yabadde takimanyi anti yabadde kwempute stomaka omusawo omugundiivu nga n'ekifo gwe yagenzeyo yayise mu lw'emmanju kitegeeza bamumanyi lwaki teyatumiza ebyokulya why was he an empty stomach omuntu asobola okubeera bize era n'abeera nga tannalya naye ate omuntu eyeemanyi nti obulwadde bwange omusawo omukugu ng'alina kuleva eyozimba eddwaliro ly'enrob ffe mwatujjanjabe ne tuwonera kyova sikyaddayo spaya ke yafudde sikyaddayo era nze mumponye ab'enrob nsiibudde ebigambo bino byenjogera biyinza okunyiiza omu ne munkuba ekiyiso sikyadda ne bwe n'abasange wala njakukola nga mirundi yaŋŋamba ye bw'aba agenda mu ddwaliro yayambalanga ekiko salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno oti ate agenda mu ddwaliro gye batamumanyi kikooti n'akiteekako n'ensekere nange bwe ŋŋenda okufuuka kambabuuze temutugamba bya kisiru Byaluhanga ne Luyimbaazi temutubulira bya kisiru omusawo omugundiivu alina n'eddwaliro erijjudde eddagala amabokisi n'amabokisi ge tujjaawo ku famasi ge tugula ku famasi kano kankayiseewo nako awo wennyini ekajjansi abasajja mugenda kufiirawo jojjuzi ly'abalamu bawa siteeti omulamuzi omugundiivu yafiira kajjansi mu loogi yafa mutima yafa muwala wabula ekyenjawulo ate ye yafa vayagula ne bye ŋŋenda okwogera mulina okubaamu ekigambo vayagula mukwate bulungi pulogulaamu mugende empola ndi musajja munoonyereza ate nze sigulwa ng'oggyeko buno obuwulire bwe bawa ssente nze kankaka nafuna following bwereere situnda mawulire mbonaabona nzekka n'abaana bange taamu eno tebaagisomye batudde waka olw'ebizibu bye nafuna naye siti ate sifuna ssente mu mawulire ebyo kikafuuwe Dr. Sipaya we yafiiridde kambaweeyo ka history kamu wakafiirawo abanene abala saawo wennyini mu area sigamba ku dream ngamba mu area naye munoonyereze ne dream yaani mugenda kukimanya
awo wennyini mu area waafiirawo bba w'omulamuzi state Mulamba yayina omuwala gwatutte mu loogi naye bambi omuwala ye yali agenze ndowooza ku ssente omupiira guba gwakakwajja Foden Man City